Alright, yes, oli ku Glosh TV nga bulijjo nateera njagala kubanga nkubuuzaako muganda wange gwe wenna atugoberera wano ku mukutu gwaffe gwa YouTube nti wasiibye otya ogamba otya kasubire oli bulungi nateera nkujjukiza nti nja kusaba muganda wange genda wansaawo osubscribinge olikinge ateera osharinge still osobola okomentinga okusinzira ku vidiyo eno nga woba okoze ki nga woba ojabe nateera nyongera okubanga nkujjukiza gwe wenna eyandyetaaza okubanga olanga naffe aba Glosh TV osobola okubanga otunoonyako kanamba kaffe ak'essimu 0750 312083 oba 0750 312083 ojja kubanga osobola okubanga otufuna tujja kubanga tukulangira bizinesi yo osobola okubanga naawe ogikuba abantu mu maaso zaako yonna gyosobera nga otulaba Muzere Megatron gemanya bingi bitambula mu ggwanga Uganda. Mu kaseera kano twafunye tweet ku mukutu gwa X okuva wa Gen Muhoozi ng'agamba nti Mwami Besigye oba Dr. Besigye yali ayagala kubeera nga agenda kutta taata we. Information eyo ndeese Mwami Luutu agenda kubeera nga atunnyonnyola ebigambo bino Mwami Gen Muhoozi byayogera nga bikaawo kukira omususa. Twogera mu kaseera kano Mwami Besigye ali mu kkomera era ebigambo tebitambula bulungi, walwala bwavaayo bamutwalako mu ddwaliro we bamuzza mu kkomera tetumanyi banaamutaddi. Tugenda kubeera nga tubyogera ku nnaku olwaleero ne Mwami Moses Luutu Mukasa n'ebirala bingi tugenda kubeera nga tubyogerako. Tolwakalira ate information aliwa Mwami Luutu. Sebo abalungi abalabira Megatron ne MLM balamusizza n'olwaleero sebo nishimye kuba ku mukutu guno bwe bali nnyo bali ddala okunkyaza n'olwaleero. Show yange luli saagifuna munna. Show ogenda gifuna. Tewagijjamu. Kaakikoze mukwano. Nate manyi okikoze. Nga lwaki? Dibatima lyange likyo. Dibatima. Oli utya Mwami Luutu? Wendi. Nzigumidde ng'eibaale. Liba litya. Ejjinja ate liguma nti bw'oliteeka we libeera ne bw'odda nga wayise emyaka 10 olisanga weeriri. Nange bwe nti wendi mu kaseera kano. Essebo. Ensonga oziwulira? Ensonga nziwulira. Omukulu Gen Muhoozi nga mukambwe. Utafire wa mugamba tojja fuka nga yagamba bali baagala kutta taata wange. Kati Dr. Besigye yali ayagalira ki okutte Mwami? Waliwo obukyayi ndowooza obubeera obuzaale. Kubanga ekintu ekyo kya Mwami Besigye era ku luno kyova olaba tayagala kuwoza. Yagaanya okuwoza? Yagaana mu magezi. Yagaana bwe yatuuka ne basooka bamutwala mu kkooti y'amagye. Luulu neekubwa n'aleeta balooya 56 nga mulimu n'avudde Kenya. Nga mulimu n'avudde Kenya musango gye yali agukoledde. Ekyaddirira kkooti ensukkulumu neega nti basiviire nti babira mu kkooti y'amagye. Gavumenti yaga nti kale kaagende mu y'abantu kubanga ye Besigye ne bwe yagala kumuzza mu kkooti y'amagye era okisobola kubanga buli muntu yenna retired amufisa baga nti ogenze mu liivu oba ogenze mu luwummula basobola okuyita era bangi babayita singa bamuyitawo kati ne bamugamba nti come back to the army n'akomawo ate enkya ne bamutwala mu kkooti martial ng'ali active nakyo kisoboka naye gavumenti si kyeyakola kakati he is a suspect. Okusooka si bya bwereere. Okusooka Besigye akoze ebintu bingi nga mukama wa mugumikiriza. Okusinga omuntu omulala abadde muganzi mu nju omwo. Biki bye bayita Uganda bingi. Nga tumenyeemenye mu mpola. Tuddeyo mu lutalo. Kubanga ye abadde reckless kyekisooka kya byonna. Ekyokubiri ayina ndowooza olutalo kw'ono kakuyise. Yasooka nga emundu ekyavuga nga ye personal doctor wa president. President n'afuna infection n'alwala n'agwa wansi. President Museveni n'alwalira ddala sirowooza nti yali azzeeyo kulwala nga bwe yalwala kwolwo. Bw'alwala nga baali bamaze okufuna threat nti Obote asindisa abantu bagende bawe Museveni okuva mu nsiko. Eyo threat nga weeri. Threat eyo bw'emala okutuuka mu lutalo high command n'esalawo for the security of the president nti tewabangayo omuntu mulala n'akwata ku kyokulya kya Mwami Museveni okuleka abakyala aba babiri, mukyala Gertrude Njuba ne mukyala Olivia Zizinga kati omugenzi. Olivia Zizinga. Yes. Kakati muzeeyi yafuna infection. Baagifuna agwa wansi alwala. Besigye waali amoozola liisa atunula ennamutunya kati bw'agondera ddala n'agwa ku ttaka. Besigye ajja okumwekebejja nga personal doctor.
bwamukebera engalo bwakola atya bwamuwunyako ng'aga nti ono bamuwadde buto ate n'atakoma ku ekyo n'aganoga nti bano be bamuwadde ye dokita yafuuka na musawo muganda nasobola n'okutegeera nti ono butwa naye ate n'abumuwadde ono n'ono ekyaddirira amagye nga gabayuula bano nga babugira nga bakuba mwandaki oba ogimanyi gye babasibira mu kinnya naye nga pulezidenti kubanga Katonda yamuwa amagezi agatali ga bulijjo oyo omwana nga agamba waawo omulwanyi omu covertly and privately nti genda oleete Dr. Bata ali mu unity endala eri too far away from here almost nga bw'olaba wano ne Katende ku Lwempi naye ate nga entambula toyinza kugenda luguudo straight weetoloola eno ne weetoloola nti genda omuyite I want a second opinion kakati ekyo bwe kiggwa ne balyoka bagamba nti pulezidenti ava agamba nti bano abakyala balazeewa ababiri nga nti twabatadde dda twabasibye dda bali omu kihome nti tubasibye nti mubasibye lwaki nti babadde bakuwadde omuntu anaga nti mubaleete wano wendi nfiire mu maaso gaabwe ye bwati bwe yakozesa amagezi gage ge yakozesa nga bagenda bawala banya nga babakubaawo kati nga wayita olunaku lulamba abanoonye Bata tannadda olunaku oluddako enkeera ku ssaawa nga 12 ng'omukulu akyali ku ndiri nga waali nga Bata ajja watuuka kawungeezi era Besigye wano ng'afuuwa olwa luyitirivu nga batandise okumanya ani agenda okukiddamu ani akikwatamu nga bibalimu bali mu bibale kuba bamanyi ono akoze eki awedde baba bali awo nga Dr. Bata atuuka Dr. Bata bw'atuuka bw'ati ng'ayingira era Besigye bwe yategeera nti Bata zze mutima gwamutunduka nga Bata akebera omulwadde ng'agamba nti ino infection bagita meba ekwata ku liver infection ng'agamba mubuuza waalidde ku kintu amaze nakutotolenganga nti weekake olye akantu ng'azuukuka nga bamuwayawo omujajagwe ekikopo kya kyayi nga bwe yateekayo akantu mu lubuto nga Bata amuwa panado 2 ngali zaali saa 12 ng'amuddamu amwongera panado ku ssaawa 6 ng'atuuya n'akomayo kati kwe kumuwa akenda kali akalwanyisa infection ku liver ku budde okukyenkya ng'omusajja atudde ng'asambagala ensasagge n'eryokejja mutono kyolaba ono okujjukira mwalimu ebyamawanga nga bitandiikiriza bya bulabe nnyo byali bitandiikiriza nga balaba waliwo abantu abeekuba friendly force tubadde tuba ku lutalo ate Megatron akubye gundi ate Mugisha akubye gundi ebyo nabyo muzeeyi yali ayina birwanyisa era yabirwanyisa kati naye nga abakyala bano nga batabuka obuntu bwe bigwa nga baga nti nedda mbadde bagenda kututa nze munte gatudde njuba ngaga nti nze munte nzireyo njagala kudda kakati nga bamubuuza ogenda kudda wa nti kanzireyo wa taata wange butya nga bamugandi bajja kutta ngaga nti nze nja kusanyuka ng'aboobo tebanzise okusinga bano abange mmwe muli ba eneme okusinga aboobo olaba babadde batuwayiriza nti tukuse twaga nti ate naawe nooga nti mubaleete enfiire wano we bali nga bino byonna biva ku mwami Besigye recklessness ye bwe yajja mu bukulembeze n'abeera mu bifo ebyobuvunaanyizibwa mu gavumenti buli we yakola abaakola naye musajja mumanyi naye buli we yakola abaakola naye wabeerangawo issues saagala kubanga amulumba personal naye zonna nzimanyi zituwagaliza abantu buli we yakolanga General Muhoozi kyengenda okumala nakyo kubanga nakyo ekya General Muhoozi kituufu kubanga olutambi olufuluma ffe twafuna omukisa oguluwulira olwakwasizza Besigye he was securing drone ezikuba MI-24 eyecopa ya president drone ezikuba MI-24 eyecopa ye presidential chopa gyatambuliramu era nkulayirira nti okuva ekyo lwe kyabaawo sigiraba nkongezeemu omutambula wadde ate siraba naye ntegeera nti kati yamutambuzza nemuzza eno banemuzza tekiddangamu kubaawo olukwo yali aluuka n'abazungu abazungu intelligence n'eriikinga n'ekitegeera kubanga ekimu ku biri wano ye intelligence eyo kyova olaba ku mulundi guno amulaalidde amukutte amukumidde wa ebikolwa byonna byabadde akola temwamuwaana dda nti yasinga okusibwa nga bwe bamuta yasinga okuba n'ebbeeyire nnyingi yasinza okusibwa nga bwe bamuta buli kikolobera akikoze naye ku luno
bamulemedde lwa nsonga eyo yose kiwale omanye ekyo kyekiyinza okukolebwa nga lino nga pulezidenti bamukubye bwe batyo nanuka n'agwa ku ttaka walaba ekyagwa e Rwanda mu 1994 nga ennyonyi ya Byarimana egudde kakati Besigye ekyo yakikola evidence eri ku plate babajulizi bazungu ne gye yali agula ne yali akola byonna bimanyiddwa era y'ensonga lwaki tayagala kuwoza bwe baamukwata ku musango guno oguliwo kati n'asooka awoza ekiga nti munkwatidde bweru wa ggwanga n'asooka awere nemba n'ekyo nolaba nga ekyo talina defense oba bakwatidde mu ggulu oba bakwatidde magombe naye ekikulu bakutte olina kye wakoze n'agamba sijja kuwoleza mu kooti y'amagye ekooti ensukkulumu neega nti basivira nti bateekwa kuwoleza mu kooti yaki so nga ate ye asobola okudda mu kooti y'amagye kubanga ye yali retired Kano basobola muzza amagye bakusobola okuyita kyeyagalire oba bwampaka amagye ate galina ekyeyagalire bwe bakusiibula bati amagye kyeyagalire ng'ogayingira naye ogafuluma si kyeyagalire basobola babayita ne bagamba dokita tukwagala amagye enkya n'eggulo era bwe bamulagira kiri mu certificate yamusiibula mu kipanati kye alipooti nga reporting report to this place at this time not beyond this time ajja kiragiro basobola omuyita ne bamuzza mu bamuvunaana ng'owamagye naye ekyo gavumenti si kyeyayagala kubanga yo gavumenti egamba wonna waawolezza asobola okufuna fair hearing yagenda kukulumulula balooya 56 nga mulimu n'omunakenya ogwo ne bawere nemba nagwo ogwo bwe gwaggwa ne bamutwala mu kooti y'abasiviliani nga ye agamba musooke munsazeemu nti nsooke nzireeko ate mulyoke munkwate nomugamba kimanyi otulabako amaka otuyita kabiri basooke bamute kubanga abadde mu kooti y'amagye basooke babisazeemu bamute atadde eyo netujja nga tuyitayo ne bamutuusa wano ali mu kooti y'abantu ba bulijjo n'atandika nti gwe baguma gwe bampadde saagala mpozesa ono gwe bampadde simwagala naye ekigambo kyokugamba nti baguma bwe yamusaba beiru n'amugamba nti kyolina okusooka okukola according to law to enter plea kkiriza oba gaana omusango gamba nti siguzzanga plead guilty oba not guilty then lokosaba beiru ekyo Besigye yakigaana olowooza lwaki yakigaana anti alwiseewo process enasigaze sympathy y'abatamanyi omusajja bamusibidde bwerere kyagoba nolwekyo nze ndowooza ku luno akamasu kamukutte emisana akamasu ku luno akabesigye kamukwata misana nolwekyo ekyo bw'abanga General Muhoozi Kayine Lugaba kye yabadde ayogerako ekyo kiri mu bamanyi b'ebya intelligence public domain abantu abasinga kati bakitegeera tayagala musango gutandike kubanga byonna bigenda kudda ku bitimbe ensetegerezo yali agenda okukola omusango gutandikira biba bitandise abatannafuna mukisa kulaba Katambi muba mugenda kwerolera bagenda kubabuulira nti yali mu Switzerland gye yasooka n'agenda mu nsi endala n'agenda mu nsi endala e Kenya baali bazze nga olubadde lwegenda mu kutuka era kyova olaba nti ani yali amufandinga bonna gye bali ani yali agenda okuvujirira ensonga eyo ani yali agenda ozibawa zi drone Kajegere yes baali bagenda basasula batya ebyo byonna tuedde n'eriri mu musango bye tujja okulaba n'olwekyo ekyo General Muhoozi Kayine Lugaba bw'obanga kye yabadde ayogera ekyo kituufu gavumenti yo bwekkwata ye ba 100% ng'etegedde nti wazizza omusango kakati kiri eri balooya baayo na mulamuzi awulidde n'aga nti nze simatidde na bujulizi bakoze eki naye yo gavumenti okukwata n'ekuteeka wali yo kulwayo eba 100% ng'ekkiriza nti ekyo wakikola kati kino omulamuzi yamugamba nti akkirize oba agaana omusango n'agaana wano embeera gyali mu kigenda kumaddi ye yennyini wanayagalira ndooza ye yali alowooza tulaba yasooka n'agamba abantu nti sirya nga ekiro yali aganye okulya yali aganye wano emisana naye ng'ekiro mu ttumbi anywayo kati gonna amawulire gwe kati wamulaba nga aganye wamulabako nga asibye talidde mawulire kyekimuva mubeera n'amawulire kyetuba n'amawulire kakati bwe yagaana ekiro yalyanga emmere ekyo story enkubulire gwe nagirabako mwami omugenzi ali Haji Nassan Ntege Ssebaga bwe yali agenda okuva mu Amerika nga bamutadde nga naye tannadda wano ennyonyi yalebweta ne bagamba nti ennyonyi ate emuleseeyo taata we omugenzi Shabbaan Ssebaggala n'aga nti sijja kulya paka nga omwana wange bamulese musajja mukadde kakati amawulire era amawulire malungi bwe gaba gakozeseddwa bulungi ne gamutulaga nga ali mu kasenga awema piraawo naye ng'ate yagambye tajja kulya ekyo gyekiri mu nsi ayanguyiriza addeyo mu kusiiba
Sadda Katonda yamutwala Bambi, n'omwana yamutwala naye yali yawema bbira bamulaga ku WBS n'egenda emukwata Katonda wange netuga nti ono muzeeyi Sikuswala abadde okwo. akaabya abantu ng'akirize naye ate nga ne Ssebaggala balimba nti gavumenti ya Uganda yemulemesezza okudda so nga bizibu byabwe byakumugirira kwekomyawo wano so kati abantu batubazanya kati Besigye bwe yaga nti talya ekiro yalyanga ekyo kankivenako okusinziira ku babyogera mawulire ye yawemanga kitooke ekivuguto yakikubanga eno bagiyita enshabwe yabiteekangamu byenda bireme kugira yamala ennaku mmeka nga talya oba wiiki yawera oba bbiri ng'alya kiro kyokka ng'agaanye ng'ateekamu ekimubeeza nga mulamu sitana nsiwuse byotolaba era ndowooza n'ono munne bw'alirayo ono gundi lutale alina n'okubanga bambi tamanyi nti ono yansobokako n'abako kyassa munda nga n'ono takimanyi kakati si bintu byakusa eggwanga lino liyise mu bintu abantu byateeka okutegeera kakati nga bakusibye ku musango munene bwe gutyo gw'osinga okwagala okufuluma yamanyi kyayagala kati Besigye to attract sympathy from the rest sympathy agifuna ku bantu abatamanyi free Besigye free political prisoners nti ulanga banadini bakyogera ani yabaga nti ba political prisoners mu politics temuli criminality nemu mweri bw'omukwata nti towa ebyobufuzi nedda omusango oguvunaanibwa si gwa byabufuzi bali bamuvunana lwaki oli wa PPFM bamuvunaana terrorism era bw'anaaba tannagwoza naye tomanya siyinza kusikalambira kubanga ye Mwami Museveni kati yamukola mu kiti kikye ayinza okutuuka ekirira naga nti ono mumuleke kano kabulugu akamuggolera gwe kataalume ayinza okutuuka n'amuta addiriza ku natti bwatyo bwazaakola kati tolaba Samson Mande teyakomyewo Besigye yakwata Samson Mande Anthony Kyakabaali Edison Muzola n'atandika olutalo ne gavumenti PRA People's Redemption Army yagitandika nze kennyini olunaku lwali awo mu 2003 omukyalo oli kati bamuyita Margaret Muhanga yali akola mu ESO kati Minister of State for Health oyo omukyala n'ankubira yali amumanyi bulungi n'aŋŋamba Mwami Luutu olw'eggulo nfunayo ba media activist babiri abalala mujje kunze kale kuba nali mumanyi bulungi nga nfuna akati nno ate bombi bagenzi omu yo Daudi Ochieng Sande Edward Ochieng omulala Africa Buyondo Damulira nga mugamba tukusanga wanga ndagirya ofisi za ESO zali mabega wa conference center nga tugenda nga tugenda okutuula wali ng'ekiri mu ddiiro nga waliwo talk show Besigye olwagenze South Africa talk show eyo nga Andrew Mwenda akyazizza omugenzi Kano Mayombo mu show nga Besigye ali all the way in South Africa olwo bali ku radio kyeyo KFM Pointer publication yes kaakati Mwenda atandika okubalamusa Besigye bamuyita ayogere from South Africa bweba during the discussion ffenaffe bataddeyo wano tumonitalinga what is going on nga mu biseera ebyo tusobola okulaba mu studio zoom zaaliwo nga ne tulaba maalo gawedde emirimu ndi mu 2-3 nga Kano Mayombo yayina pamphlet ye nga yayero bweti abikkula amugamba Kano Besigye ennaku z'omwezi wakwata emitwalo 2 egya dola n'ogenda e Belarus n'ogula AK-47 omuwendo bwe buti pieces bwe ziti n'amugamba nti ennaku z'omwezi bwe ziti wagenda n'amusomera ensi endala n'ogula zino anti-personal carrier APCs n'ogula surface missile n'ogula ebyokulwanyisa ng'ebyo byonna byakulwanyisa kakati Besigye yamaze okugamba nze banjigganya tebangoba mu nsi yange nina eddembe lyange tamuga kati Mayombo bw'amusomera ebyo bino wabigula Belarus n'amusomera ensimu yagula jjukira Belarus eyo gye yali agula ennyonyi ziri ez'emigangatika ng'akyali chief of logistics CLE gundi baziyita gundi ekozeeko va kwekozeeko gino migangatika waliwo chopa ekozeeko naye waliwo omugangatika gwe gutyo ezaalwana muwalodiwo wano nga calculated emivumbe egitakyalina mugaso gwonna etusobola nakulwanyisa nababbi bante kakati munnange Mayombo asoma ebyo ndaba n'amaaso gange Mwenda waali mulamu ne Muhanga waali mulamu ate nali simanyi nti baluganda by that time Mwenda ne Muhanga ono mwannyina wuno ne Lieutenant General Kayanja Muhanga baluganda abo abasatu they are all siblings kati
ne babuuza Besigye namugamba nti ku lunaku bwe luti wagenda egindi n'otuula mu meeting ne kano Edison Muzora kano Samson Mande ne kano Anthony Kyakabanga nga information omukulu yenna amulira nga Mayombo Jjukira yali commandant wa Chieftains of Military Intelligence nga byonna abirina ku lupapula Besigye n'azikira eri n'asirika mwenda namugamba kano Besigye have you heard this what do you have to say Besigye n'agamba yes I'm fighting government I will only come back to that country under my own arrangement and protection period okiwulidde kakati ate omuzukulu omusirusiru agenda okuvumbula eggulu lya jjajja nga yamutenguye era kwamukwatira bava mu 26 kano Besigye ng'amaze okwogera ebyo mu 26 25 yakomawo mu Uganda akontestinge nga lubatonze weefudisi ompulira bulungi bw'akomawo gavumenti n'emubaka olw'emisango egyo n'emuseruzira mukyala Betty Kamya n'agamba nti wadde mumusibye oyo presidential candidate waffe gwe tulemerako era saawa eno Betty Kamya alimu NRM alimu NRM ate mune kati bakole ki agadanga yaki si kugadda bugazi bakole ki kaakati kansooke wali ate nenzire ne kwekyo kakati bw'akomawo wano ne bamukwata bwe bamukwata olw'emisango giri ye yennyini kiri mu kamwa ke kyaddirira nga bagamba nti omusajja omusiba otya ng'ate naye candidate jjukira ssaabawolereza wa gavumenti omugenzi kati Professor Kiddu Makubuya yali agambye nti Besigye tasaana ku nominatinga ng'ali muzira mwami Dr. Badru Kiggundu n'agamba nti nedda ono ali luzira kubanga he's a suspect yali president w'akakiiko yali akulira akakiiko k'ebyokulonda era n'agenda ggula geeti ye Luzira n'amusanga ne bamukuba ekifaananyi kye n'ajja ku ballot paper bw'ajja ku ballot paper eya presidential ballot paper yasigala ye Luzira okutuusa abantu ba Uganda ne baakuba enkanda wansi ne bagamba sebo president tosobola kusaba kalulu nga munno akuvuganya yali mukomera yes n'agamba kati nkole ntya amagye ne gamugamba nti sebo oyo ebyokulwanyisa tuli mu kulwana n'abantu be kati gw'omuteera kinti politics are dictating tumuleke bwe bamuta Uganda baali bagigobye Congo aba UN nga batugobye Congo babiwulira amagye gaffe nga bagogobyeyo naye mu ndagaano gye twakola n'otubaga nti eyo gye mutugobye tulina security threat tulina abantu tabagula nga baveeyo UN ejje lyeyo bagiyita UNIMO United Nations Mission in Congo amagye galimu amagye emitwalo 20 ye biggest deployment in recent times ne bagamba security threat za Uganda tujazima ne jingira ye Congo tuba tuli wano nga babayodde nga babayodde aba People's Redemption Army nga babavubye omuzungu n'ayoola n'atubundugulira wano bwe bababundugula wano gavumenti nebeeyanza ne batwala mu kooti ne bafuna ekkomera ojjukira simanyi myaka gye walina mu kiseera ekyo ojjukira be bagamba baba mamba Black Mamba bwe zasalake kooti wakiwulirako eyo incident kakati bwe baleeta mu kooti nga gavumenti nemanya nti bano bapanze balina abakugu abagenda obanunula ku kooti babatwala kati gavumenti nedeployinga Black Mamba bakomando nti kati oli anaagala okugjawo bano ajja tusa ayina sooka kulwanagana n'ogwo omusango tebaaguwoza era ensi Besigye yamukolera basibira omusajja obwereere tayina kye yakola mala nini gavumenti nemusesema ne kuwolwo abantu bonna be yali nabo olwo mutowe musaasizi kifeefu awo afiira kubanga musaasizi ye yali finance w'ebikwekweta ebyo se tebazijjanga wa ono father tewamulabira badde n'obuwumbi bwayagenda okukozesa ku luno gendayo kati bamutadde father Gundawule Bambi Sekabira father Sekabira yero mbuze ezo sente muzijja nale bagee badde bamflaminga kupulemiza ababbe badde ani ayinza okugala omuntu omusanga nga ali ku muka musajja mu nju mwennyini nanga nti nze bampayiriza simanyi bwe nazze wano nze omukazi simwagala naye ng'omusanze mu nju eteriiye okwegaana nakyo kirungo ky'abantu bawa nakyaza wano gundi ani yali mutabani gwe yakuza ng'agamba kakati gwe yakuza amanyi kiyamubuulira yalaba kumukuza ajjukira mimonde gye yamuwanga n'omukyere n'ebiringa ebyo talina kyamanyi kati oyo gwe yakuza alina busobozi ki obumanya taata byakola
kuno ku nsoogaanira omuntu tosobola bantu bazibu so kaakati tuddayo wali muganda we yali ngamuwa ssente muganda we yali finance nga yakwata essente zaabwe yali mu kitavu musasiri kifeefe era bwe baafuna beyiro bonna yafa yalwala yali mulwadde baali balwadde nga mugonvu ddala ddala era ng'akozze nnyo mukwano gwaffe era nze nagenda wali namatsuba ne mulumbe nasulamu nga bogera kino Museveni amusse mulimba nammwe endabika ye ebadde erabika kaakati ogwo nagwo Besigye n'agukola ki endabika yali erabika n'aguwona saagala kugenda wala kubanga obulamu bw'omugenzi kati ye tasobola kuvaayo kweyogerako naye ekyokugamba nti gavumenti emusse nze kyensangulawo yali mukwate n'avunaanibwa nkulaga ebintu bya Besigye n'ogwo omusango n'aguwa awonye emisango mingi miyitirivu buli kaseera kakati ekyo bwe kiggwa jjukira kati Samusoni Mande yakobyewo Anthony Kyakabali yasaba ekisonyiwo nadda ne Kano Edison Muzola yali akisabye naye nga tekinnasonguka n'afa omusajja ati raba omulambo baaguleeta kiro ne bagussa mu makaage mu lujja abantu bafudde nga Besigye ye asazeewo okwata emmundu ate bwakwata emmundu ate bwajjeera bano babakwata bali babakola bebakoze kati Besigye n'abeera omuntu afaanana bw'atyo teyakomaawo n'atandika okugamba nti banna ono ne bwe munaakola mutya akalulu tekasobola kumujja wano tubeere ne pulaani B eyo pulaani B ab'ebyokwerinda bagimanyi mu 2016 akalulu ka 2016 ng'ategese ebibinja nga bino wala ne badde baagala okukola bano badde baagala okukola bano ab'omulundi guno babadde baagala okukola nti ekyalema Besigye tuyiwa tutya abantu ku nguudo nedda civil unrest nga akalulu kawedde tuyike ku nguudo nga bwe kibeera mu nsi endala tugambe tugaanye ebyavudde mu kulonda tuwambe gavumenti abavubuka bwe bajja ku nguudo basobola okukikola gavumenti yeevuunika kakati mu ekyo nga sinaba nagenda ku ekyo kankuddiremu mu 2014 ne bakwata munnayuganda bodekadi we Kanyama we bwe bayita Mugumya naye yalina amaanyi bwe bajjanga okukwata Besigye nga Mugumya yabateekamu ennyumba abapoliisi endigito ne bagwa eri basajja batuva polola bwe babiwe naye abantu abo babeera sekiwadi kaakati Mugumya Besigye amusindika Congo waliyo Omupakisitaani atutte bannayuganda babatendeke mukola mutya akeegugu nga kali successful ye training gye baali bagenzemu Congo Mugumya bamukwatire Congo bwe bamukwatire Congo yali ava wano kusinkana Besigye ate era nnyinza n'okuddira nga akaluka 20 kawedde waaliwo omulala baamuyitanga Opoka yali muvubuka nga ali vibrant yali mukyoli nga bwolaba Mao nga bwolaba Tadwo nga abavubuka abo gye bali nga bwolaba Liyanda Makechi nga bali kugamba nga bali simanyi bayinza bagamba bali brilliant very brilliant kati Opoka Besigye yamutuma agende ewakoni ng'amugamba tuli redde okubafunira ku byokulwanyisa eyo bino byekugamba biri wano kyobola mmwe mwerabidde generation yammwe yerabidde kakati Opoka agenda agamba Koni amugamba nti emmundu tugenda zissa wali Koni agenda okujja NRA ng'etegedde UPDF ng'etegedde intelligence era bano Opoka olwasawo emmundu UPDF neziolawo nesirika tulabe ekiddako Koni asindika abajambula bakime emmundu ezo basanga bbanga konaga Opoka ndi bukundi amulukwe okay kati nga Opoka ayita ku satellite Koni ayita ku satellite phone ayita Opoka agende olwo FDC eyo wafufa mu agenda mu kiseera ekyo temanyi nti gavumenti ebimanyi ng'ebakubira essimu babakubira essimu nti abange temukkiriza Opoka kugenda bagenda mutta ng'ate gavumenti yebibagamba ffe tetunaba kugira Opoka temutumanyiira omukyala Winnie Byanyima yennyini n'agamba Opoka ne bagamba nti temugaana Opoka ogenda stop him Opoka tebamwalatinga nga balaba baswalirayo Opoka yagenda Koni n'amuddako omutwe n'akussa wali bwe bamala amawulire ago ne gafuluma wano nti Opoka yattiddwa bw'ati mu circumstances bweziti ne bweziti Winnie Byanyima n'agamba abo barimba Opoka yagenda kusoma kofe yagenda kusoma nti ye katumulindi ate diguli gy'asoma yabbanga ki tumulinde okudda nakati teggwanga 21 nakakati oba yagenda kusoma kikubanga ne yabasosoloti egwa ey'emyaka 7 eyo teggwanga Opoka talidda ne bw'abagenza okusoma mu gwengula yali baleeta gyako naga nti bannange ensoma ekyo kyeyayogera recklessness y'abantu abo gye njagala okugamba eggwanga kakati nkuddirayo ku Mugumya bwe bamukwatire Congo
abeefudisi ne beekuniza Besigye ne yeekuniza bw'amala okwekuniza nga ffe tutegedde sekiri kyetegedde mwami Ofo n'Opondo yali omwogezi wa gavumenti abadde ku kitebe wali ebyo ku media center yavuddeko abadde beeraliikiridde bambi yavuddeko abeeraliikira okulwala bawebulengala tebamwagala kubaako yavuddeko kati munaye ng'Ofo n'Opondo akawaŋŋamula ngaga nti bannange nti Mugumya yakwatibwa e Congo bw'ati ne bw'ati FDC ng'eryoka baali tebaagala mawulire gafuluma bwe gaafuluma Oponde yakola olugamba yalukola bw'alukola ne balyoka bagenda ekibinja kya FDC ne bagenda ku kitebe kya Kinshasa nti beekalakasa baasibye omuntu waffe Omukongo n'abatunuulira era ambasada waffe yali abeera e Kinshasa mu kiseera ekyo Major James Kinobe yagenda okukyalira Mugumya mu kkomera yamusanga ali kawunga kamungu n'olukokola lw'enkima ali balye nga avunyuluka malubukamazzi era yavaayo okuva 2014 yakadda yakafuna ekisonyoleeza 2025 yaviiriddeyo baamusiba tebamututira mu kooti kati eyo distraction nkulaga Besigye bw'abadde buli waayise aleseewo emirambo ekitegeeza Besigye yali ku kituufu era yagala kugireko ddala Mwami Museveni ye nga komando tazannya azannya ate bw'oba tozannya bw'abanga buli byakola byonna enteekateeka ezo oziraba okuzannya n'obutazannya ekyo kati kyammwe abalaba ye yagamba nti Mwami Museveni abantu bakyamwagala nnyo toyinza mujjako nakatulo ensonga lwaki yagamba nti ye tasobola kudda kalulu na President Museveni ddala mu 2016 bamaze okukwata Mugumya mu 2014 atondawo akabinja ke bayitanga Power 10 P10 nti buli polling station ebeereko bakanyama 10 abanaatandika okubandulawo bino byobalo bano babadde bategese yali abikoze mu 2016 kakati munnange era olutalo lwali kakuuse gavumenti ne deploying nga bwe walabye kati era bannabyabufuzi abamu neetaba mu kubatwala ewa Fandesala okwogera nabo nti temusiriwala bino bimwagala okukola gavumenti ebimanyi wabakumaakuma ne mbatwala n'ayogera nabo yabayo kanti ejjuguli buli omu ejjuguli omuntu akuvulya bamujja oyinza okubeera awo nga tulinawe nga ondaga nti tolina naye ate ngeri okulyanga okuba enalo obukadde bwange busatu babudi naye ng'obeera toyogera teri ayogera nga wasoose kugamba nti embeera nzibu oyogera bazibbi kati ekyo saakigendamu naye nkulaga Besigye yazaakola ebyo byonna zaabikola ategese ennumba ategese biki right from the bush kati kiyinza okuba ng'empalana eno ya butonzi bano tebalikwatagana nga Gipiri ne Balabongo baazaalibwa bonna ne batakwatagana kakati ate ekyagundi ani maama Willy Byanyima lwaki tabatuuza bagamba nti kintu kyali sayidi eno n'eno ebya Willy Byanyima nabyo ebyo nabyo lwakuba nti kati mu kaseera kano omanyi tukaddiwa tuvaayo ng'abaana Willy Byanyima takyalina kyalina kugamba nsi kati ebya Willy Byanyima naye manya asobola okugamba kutuula ne Mwami Museveni anti bwe yagamba omugamba bano abaali bakyayagala okukozesa Besigye ng'ekyennyanja omanye omufu bw'afa mu nnyanja abavubi balaba omulambo weguli nne bagamba tukyagukwatirako ngege kuba zonna zijja weguli we baziteeka babatayagala mulambo kuvaayo era Omuganda kyakola bayita maama w'omugenzi n'akuba ebbeere ku mazzi olwo omuvubi lwakwatibwa ekisanga omukazi akaaba nanga ne netulidde ebinyanza bimala mujjeeyo omulambo era olukola ekyo omulambo ne gujja ne balowooza nti ekikola kyo ekigulese so bano bafunye sympathy ku maama bamusaasira nga tuliddeko bye tulidde gana amabeere akubamu ga bwereere kabonero kakulaga bali katolaba baatugambanga edda abayinanga ebyomukyalo ekibanyi nti bw'okirinnya ku ssiga oyimpawa teragala kuba mumpi naye nga bamanyi nti eri ebeerayo amenvu omwana ajja kwagala okugjayo amenvu kati bamutiisa butiisa aleme kugwa mu muliro ng'akola ekyo kati ye naakulanga nti siranga beera kafuupi nakyegana kati nakino bwe kiri kakati mu kaseera ako Willy Byanyima bwe yagamba nti guno omusango tetuyinza gumalala kooti tulina kwogera na president tulina gumala politically ffe Besigye tanabitugamba baluka gwe tojjukira bamuyisa bwega ffe tanabitutuma ebyo byamanya abijja kakati Willy Byanyima n'asirika ate nadda ku sayidi y'abali Besigye byagamba nze sinaba kugamba nti banjogerere kubanga amanyi ali ku munywanyi aga nti kansibira kati era Besigye yakkiriza okubeera eruzira
aga nti kabansibira ono paka lwanakwatibwa ekisananta ate anaakola ki era jamuta anaanteeka ku firing squad anamuta kakati ye tajja kukola siyamanyi kati ali wansi wa according to gwe aluddewo anamuta ye president Museveni ayinza n'okuba nga yayagala dda nejjukira naye waliwo system zikwatambulira ezimugaidinga nti bw'onookola kino wakyaliwo bino na bino na bino na bino ate onazza akikola emirundi gyonna gw'omanye ekinaddako lwaki owa security obuzibu byonna gyebiri waliwo okukebera fayino n'okukebera situations naga kale kagira mmuleka ekyosi kiyite gw'amagye go galowooza ki abantu abaali bagalooza nti ayagala kutemula president ebigenderako bimanyi bingi singa tetulina wano genocide esobola okuvaawo e Rwanda bwe kityo bwe kyali kakati omuntu afaanana bangi nti naye Besigye bw'abeera eruzira ali seefu nti ali seefu bw'abeera ebweru ne babala emitawaana egiyinza kivaamu n'emitawaana ne baga nti tugira tumuleka nze kyendowooza President Museveni talina ttima lyonna lyakolera mwami Besigye naye mwami Besigye alina naffe bwe twalinga oyitiriza maama akulabula kino okola kiri okimanyi nga batugamba genda mu kisenge weebake n'owulira banno ng'embeekulo bo bazannyanga gwebakwebasibakutaddewo kulingiza mu ddirisa bwoti nga banno bazanga nti nze gwansinze dda ng'oli mu katanda gy'osirikire kati ne Besigye neza bwate waali naye nga ekyo bw'abanga General Muhoozi kyeyabadde ayogerako that's a very true story and it's very dangerous era njagala okugamba bannayuganda Uganda esobola okugenda mu maaso okuva wano emikisa gyonna egitwala mu maaso ne byetulabyeko bisoboka ekirala temweraliikirira mwami Museveni si nfudu ajja kuvaawo wadde nga gwayagala ennyo agende oyinza okuba si gw'ojja okukwata tukkirize ensi egende mu maaso tukkirize tubeeko bye tukola tukozese emikisa emitono egiriwo n'emingi egiriwo egiri mu Uganda tubeeko bye tukola abantu abasinga okuba ebubi be bayala enjala ebaluma era olyaga nti Museveni yaganye emmere okugwa ab'e Masaka booluluma yanyiiganga ng'ensenene tezigudde nti ziganye lwa Museveni kakati ebirowoozo ebifaanana bwe bityo Besigye byajja n'ayoolawo n'abikozesa n'abalinga ye essebo mbere yatwogereko General Tafere twamwogerako katono n'ate buli kanaku ayongera kuwanda muliro ndowooza tayagalira ddala General Muhoozi ono tambulaba mu bukulembeze naye era tewali amukaka kumwagala kuba yayogera luli tewali akakoota fiire kwagala General Muhoozi oba nga tamwagala ekyo kiryokke ekyokubiri waliwo omukazi omulagajjavu bwe yabanga ava awaka ng'abaana tebanabana kumanya nti alinamu ebyokulya nga yayimirira muyaga baana mwe mujagera nga ngenze muggulewo wali mujja akasumuzo kali wali mukakwate mugende mugulewo munuune sukaali mukyala w'olugamba mukyala ng'ate ye yennyini ye yeekuba jjooka mujja olwo munaavaawo mugende mujja wali nakwesa sente zange nazikwese wali mukabaya kali akajira k'omwana oli nazo muzigyeyo muzikozese bwe munaamala amenvu nagatadde eri tujja galya kwosanja ate nagwo mugalye ni wanu we onaza yabalagira abaana kakati Muhoozi nga tanakugaa nti ayagala bwa president gwe nze saagala Muhoozi abe president ffe tetulina kirowooza ffe tetulina kirowooza naye ng'alabika ng'akyagala ennyo okwagala kusookera mundaayo era si yasoose yonna byakola alaga nti ate okwagala kuva mu ndowooza yo okwepima bw'omala n'ojja gye tuli naggamba ku mulundi guli tetumanyira kumanya oba ayagala kugiramu enaabera bw'anaba wakugiramu enaabera yalina ekibiina ki emitendera gyakolebwa dda yalina ekibiina bagiyita batya ekya General Muhoozi PRU ekyo kisinde naawe ekyo kisinde ekyo kisinde ani bitandika bwe bityo kale bw'anaakiwandiisa nga pati ng'anoonya abasubscribinga ne pati abanaagenda mu pati ye ng'abanoonya ngulutweyo twawula entamu naye kakati mu kaseera kano ye otafiire takiremerako katono buse ye tayagalira ddala General Muhoozi tambulaba mu bukulembeze naye nga ndaba ono akyeyagaliza General Tafiire waddembe obutamwagala ebyo kiri mu mateeka teri yayinza kaka Tafiire kwagala ono naye ye nga omukulembeze Tafiire n'obutayagala ono alina okuteekamu ensonga Tafiire alinga omukazi omulagajjavu eyali ava awaka ng'abaana tebalina kye bamanyi bali innocent naga baana mmwe mujjagera nga ngenze mubikule akabaya kooli omwana omuto nataddewo ssente zange muzijje mugende mugule embalagala ate mumale mugende n'akasumuzo nakawanise wali mukajje mugende mununusuka ate yennyini nga yeyejiza yalagirira abaana ekyokukola kye babadde batalina kati Tafiire alinga kyakola ayinza okuba nga ate ali mu kupika gwomanyi oto baali mu kupika Muhoozi ng'ayagalamu ajje bwozanya ne political enseno kubanga kati byayogera Muhoozi baba tannabanga kukirowooza n'amuwulira ng'ayogera ebyo awulire nti abantu bwe bakiwulira balowooza ki Muhoozi asinzire okagamye
Otafiire bwe yalinga nnumba abantu baakyagala ekyo nakyo gye kibi nakyo kika kya byabufuzi so sirabawo obuzibu bwonna bwonna temukyeraliikira muleke Otafiire oba balina ekyabanyiizizza kasita ekyebanyiizizza kiba nga kya bya kijeesi Otafiire atula ku high command Otafiire lumu yalina olutalo ne Amama Mbabazi nga minisita wa defense nga Amama Mbabazi nga baleese etteeka mu parliament erigamba buli yali abadde ku high command abeere member wa high command forever historical high command member kati ng'Otafiire agamba nti sorry nga Amama Mbabazi agamba omanyi tebaagalana era abo n'Otafiire tiwabala bano baali beesimbyeyo ku basecretary general bwa movement mu bbiri eno gwasooka kakati nga Mbabazi aga nti Otafiire takibeeranga empawa ne ziyitingana kutuusa president wa Uganda bwe yayita Mukyala-Njuba kubanga yaliko secretary wa yes n'amugamba nti kiri kitya n'amugamba nti Otafiire yaliko mu kiseera bwe kino kiti era Otafiire n'afuuka memba wa high command n'olwekyo mwami Otafiire tokayanira mu katale nga bakuseeredde mu kkubo bw'abanga olaba nga waliwo threat nti Muhoozi byayogera birina any threat on the national security oba politics you are very free to discuss that in the high command meeting oyogere ensonga zo muzikubaganyeko ebirowoozo ayinza okuba nga byalowooza nga bijja kumulunguka affe aba politics tulinze General Muhoozi bw'abanga yayagala okujja nze sinakiwulira manya abantu be baginga kakati oba kimulabamu ekibiina kya movement kya NRM bw'aba kyajjiddemu kyekirina okumuwa flag ate flag tekigigaba kati nedda kati tukigezaokukola era tolabeka president akikima ku last moment yakikima last year ng'agenda kulondebwa guno yakikima last year flag yeesembayo okugabibwa bw'alijja mu pate yaffe n'asaba flag balitunuulira bwe bazze ate n'ekirala ffe tutunuulira what is the problem nene ntuka tumanya who can manage that problem bwe tulitunuulira ebizibu ebiriwawo mu kiseera ekyo tuliraba ani ali basingiriddeyo tetulina kizibu bbula lya mukulembeze nolwekyo ebyo byeyogerera eyo tubibalekere bannayuganda mbagumya ebyo tebirina threat kukulaakulana kwammwe n'obwetwaze bwammwe n'okugenda kwammwe mu maaso finally Matembe nga mukambwe nnyo Maria Matembe yakambuwala ddoola namulabye ku TV ng'agamba Rev Kyagulanyi road Museveni mubi tayagaliza Kyagulanyi mwawagira NRM muri ababi omuntu w'emyaka 7 bw'ajja n'aga nti babadde baagala kundeepinga ne bw'ayambala mini n'ayita awali abanyi b'enjala abatavaayo baga nti maama ate obadde ki leero byayogera takyalina makulu gonna politikale byayise tumanyiyo byakoze tubimanyi sitoola empanvu tumuleke awummule mirembe maama Miriam Matembe tumuleke awummule mirembe naye abadde n'ensonga buli kyakwatako kifa ensonga etya Kyagulanyi ne bamutulugunya bwe batu bitagenda bikkiriza kakati Kyagulanyi ani amutulugunyizza gavumenti twagala okusaba gavumenti bwe wabawo okutulugunya Kyagulanyi nga kuli paaso bamugobeewe kumugobeewe yaga nedda Kyagulanyi nze nnyinza okubuulira amazima nti gavumenti yamuyambyeko okufuluma yamuyambyeko gavumenti yawa bw'oyagala kuŋŋamba nti Besigye nga akalulu kawedde baamuyira nga amajere gamusalirako ekasangati n'ayambala gomesi ebya gomesi byali bya 2000 era yamufulumya ku lwa gomesi meja yali waayiso bamuyitanga meja mulamagi eyali akulira empingu y'okumazzi ye yamufulumya kakati ono ye yasobodde atya mukulu okutoloka ebyo mubiveeko mu bantu ba bulijjo ekisinga okuba ekirungi mwami Kyagulanyi mulamu era ajja kudda naye maama Miriam Matembe tobuukira etokota ajja genda gy'atayagala ajja kukakkana bwe wabaawo abantu abateeka okwogera ku kyokutulugunya Kyagulanyi Matembe ndoza yakireke waliwo ebintu ebimu bye tusirikako akyabakirekanga ate mulwanyisi wa ddembe eryaddi Matembe nkubulya bye yali akoze Matembe lwe baali bamuleeta mu cabinet president yasindika list constitution emuga nti bwobanga onoolonda baminisita abasukka 44 olina kusaba olukusa kuva mu parliament bwe yaleeta list bwe yagamba nti njagala muntu wa minisita 8 oba 76 ku olwo Matembe yasooka okuboggola nedda n'amaanyi agajja wanga tamutya bwatyo Katonda bwe yamutonda yaliko mukwano gwa president Museveni mukwano simanyi naye bwati bwe yagira naga
kati bamugamba nti ku listi kwoli n'asirikwa yabala era wafunira kwolwo ate president n'amutyoboolera n'amuwa minisitule ya ethics and integrity bigo bitalaze yeeyo nedda ethics mpisa yoke n'obuntu bulamu kati ng'amaze okulaba talina buntu bulamu kubanga gwe wennyini obadde ovumirira kino naye olw'okuba okifunyemu okikkiriza oyo Matembe. Ekyokubiri taata w'Amatembe yali musajja ng'akaddiye ng'ayina ekiwalajjana ky'abadde nakyo okumala emyaka 9 ekijuujulu bwe yagenda okukiwa Sempeta Matembe yayomba era bamwekweko bwekwezi oze kubba taata wange ate nga gatalina eddembe ly'abakyala oyagala kubba taata wange olutalo ne lubakakuuse bw'atyo bw'ayogera gwe wamulidde agamba liivu Kyagulanyi Alooni yabyogedde atyo yayogedde nga mukristaayo nti liivu Kyagulanyi Alooni bw'atyo bw'ayogedde saamwidde naye manyi yagambye liivu Kyagulanyi Alooni ayina mayibu alimu amanda mapya kakati tayina kyatugamba abamumanyi kati wali ekiwala obadde okyanga taata we n'akiwasa yakukuta nabutukusi taata we yafa mufumbo mutukuvu w'olwo atya nti taata anaatera okufa emmaali agirekera olwoyanyumba nnyo ensi yamulaba fe abamumanyi tuga nti maama mpozi yogerera mu generation yammwe kalinganga omukazi ow'emyaka 9 n'ajjamu sikaati n'ayambala ekoma mu nsomeno n'agenda akube zigida akube ekikeesa atalabika bulungi kiba tekiriyo tubeewo soba nti mbadde mutambula na mwami Ruto olina akatalekeka njagala kubasaba bannanga bali ku Megatron mwegatte kuba MLM show yange leero ngenda nayo abantu bawulire ku birowoozo biri eri nayo gyebiri okibagamba wangamba bavuma ewuwo bavumye Sewanda anti okuvuma kifuuse kyawano mu Buganda bavumye mu lulimi ki bavuma nnyo mu Luganda ekyo kyakuswala ogumye bakuvume mwana wange ekyo kyakuswala gye tuli ekyo kibi nnyo ensi yaffe esaanawo mulowooza olunankole tuli mu bivumo oba olukyoli lwaki ffe tuleme kufuna bwa champion mu kuvuma kyabutoletoole kyabutaliimu era omuntu yenna akisanyukira abamwonoone sente ze ez'eriiso zijja esente z'eriiso di 28 tunaatira guno omwezi tukufika kakatono nange nfune ku sente kakati olinganga gwoli eyagamba nga bamuwadde sente z'okulongoosa oli ye ezaali zakulongoosa ye yennyini nanga kansooke ndiyeko watya nga sizza engulu nange bwe ŋŋamba beeraliikirira kakati lijjanga 28 leka kubanga Matembe n'alya ku kasente ako badde njagala noonya waalibadde ogamba nti nga bazimpadde nange ninako ziizino ogende onoonywamu ekinaanansi nga bakunya oyagala kundaba nga ndaba njagala nkomewo wano 17 lwaki tewayongeramu ekyo nakyo kirina abakitonderwa musibe bulungi mweraba kirina abakitonderwa